wano tuli ku Masiro g'e Kasubi. Eno ennyumba ennene y'ennyumba enkulu gye bayita Muzibwazaalampanga. Naye ate waliwo oyingiridde y'ennyumba eyasooka okuzimbibwa wano bagiyita Bujjabukula. Bujjabukula ennyumba Kabaka Muteesa ow'olubereberye mwe yasooka ossula. Eno wennyini w'oyingiridde wano era gwe mulyango omukulu gwe guyingira ate era gwe gufulumya abagenyi ba Kabaka. Esegeeza ebadde ennyumba abantu abamu bwe bajja wano babuyita busiisira. Zino zonna nnyumba eziri wano lwakuba ezimu zaakulanga obusiisira ne zonna nnyumba era zino entono zino eziriwo wano ennyumba z'abakyala ba Kabaka. Ye Kabaka yasulanga muno mweno gye bayita Muzibwazaalampanga mwe yasulanga. Kati okuva waggulu paka wansi liba ssubi ate essubi eryo nga litonyera ddala wansi lituula wansi. Ennyumba ya Kabaka bwete bwe yabeeranga. Ate ennyumba z'abakyala zo bazizimbisa essubi ate ne bazimbisa n'amasengere. Kati zinene ze zibeera ennyumba z'abasajja. Muteesa yalina abakyala 84. Kati bali baafa naye abasika baabwe mu Buganda omuntu bw'afa afuna omusika amusikira. Kati n'ezo ennyumba abasika be bakyakozesa ennyumba ezo. Omusika yitakkiriza vaawo n'agenda n'akola ebibye ayosigalawo. Abasika bano abaliwo abamu baalondebwa nga bafumbo. Kitegeeza balina abaami baabwe bagenda ne bakyalira abaami baabwe naye omwami takkirizibwa kujja kukyala wano. Balina abaana abamu babeera n'abaana baabwe oba abaana okuba nga bali mu famire zaabwe. Omukyalo omu bw'afa nga baleeta omukyalo omulala amusikira. Kabaka tasobola suliraawo mpewo nga talina mukyala. Bakabaka b'e Buganda tebafa babula bubuzi. Kabaka asooka ye Kabaka Kintu yabula bubuzi ne yamusikira Chwa Nabakka ow'olubereberye kwa muno tulina mu Chwa owookubiri naye yabula bubuzi. Kati Kabaka Kimera bwe yafa Abaganda baalaba omubiri gwe naye kyababeerera kizibu okubakakasa nti Kabaka yali afudde kuba mbwongo bwabwe bwali bamanyi nti akaseera bwe katuuka Kabaka abula bubuzi. Paka n'olwaleero ensonga lwaki tugamba nti Kabaka aseeredde Kabaka abuze. Kabaka tafa wabula abula bubuzi. Era mu nnyumba mwe bamutereka mu nnyumba ye munda bwekityo bwe kyabanga. Eno Muzibwazaalampanga ne Bakabaka bali abalala okuva Kabaka Kimera bonna babatereka mu nnyumba zaabwe naye muno tulina mu Bakabaka 4. Nja kubuulira ensonga lwaki tulina Bakabaka 4 muno ate nga abalala bonna babatereka mu mbiri zaabwe ez'enjawulo. Ekyaterekesanga Kabaka mu lubiri lwe nti omutabani amusikidde asobole okuvaawo agenda ateeke olubiri lwe walala. Luno lwali lwa Muteesa ow'olubereberye ennyumba ye n'agituuma Muzibwazaalampanga. Kati Kabaka Mwanga olubiri lwe yalukuba Mmengo, waliwo akasozi kali ak'Emmengo n'akubako olubiri lwe. Naye ate bwe yakisa omukono oba bwe yabula ne bajja ne bamutereka wano. Kabaka Muteesa yakisa omukono ng'ali mbizinga by'e Ssesere. Kati bagenda okuzza enjole ye ate omutabani Dawudi kyali akozesa olubiri lw'Emmengo. Kati nga tebasobola kuteekayo Kabaka amaze kuwummula ate nga waliyo Kabaka omulamu. Era mu 1910 enkola y'okutereka buli Kabaka mu masiro ge awo yakoma. Era ne Bakabaka abaddirira Chwa Muteesa owookubiri bonna ne babateeka muno. Omwami ono ye Musenero. Toliimu nkola nawe ssebo bonna ne ku midiya kwonna ng'olina essimu eyaseereza linda bulinzi. Oyo yavunaanyizibwa ku mwenge gwa Kabaka yakulira abasogozi naye yali wa Muteesa ono. Buli Kabaka abeera n'abasenero be buli omu abalonda ababe oba yalonda bajja sibamulonda ebika balina ekika mwe baba bava kuba mu Buganda tulina ebika 56. Buli kika kyaweebwa omulimu gwe kikola mu Buganda. Okugeza ennyumba eno abagisereka babayita baawabula akayole abo baba bangeri. Ate tugenda kulaba nga munda bagiwunda abo bakika kyango. Kati tulina abasirikale abali wali ku mulyango bw'obadde oyingira ndowooza muzeeyo omulabye mbalaye nga bali kali Nsigo alina emyaka 12 ate munne ye bamuyita Mulamba wa Butiko Nsigo ye wa Mbogo. Kati tulina abazina amazina abazinira mu Kabaka era nabo abazina era nabo babeera munene mu lubiri edda babeerangawo naddala
omugomo omukulu n'abasirikale bo basulanga wano. Eno ennyumba eno ey'essubi eri mu miti ennyumba y'omugoma oba mwe batereka eŋŋoma mwe muli ne mujaguzo bwe tunaava eno tujja kugendawo tuzira. Era nawe zibeerawo awo zimujaguza. Eŋŋoma ezo zaali nnyingi naye olw'obudde zigenze zoonooneka nga tekisasobola kuddaabirizibwa. Kati twasigazaamu eŋŋoma ntono. Abakyala tebakkirizibwa mu nnyumba eno kuba Kawuula yali takkirizibwa kuwasa. Yali abeera singa obulamu bwe bwonna nti abeere ng'asanyusa kabaka. Kabaka yalowooza Kawuula yo yalinga akubira kabaka eŋŋoma. Kawuula yalowoozanga nti abakyala bwe bayingira mu nnyumba eyo bagenda mutataaganya aleme kukola mirimu gy'obwakabaka. Kati abakyala paka n'olwaleero tebakkirizibwa mu nnyumba eyo. Kati zino zonna ennyumba okuggyako ekyo kigango. Ekigango abalangira abambejja mwe batuuliza miitingi zaabwe mwe basinkanira. Ate kino kyoto ggombolola ekyaka buli bw'ojja ku lubiri n'osangawo ekyoto kitegeeza kabaka mulamu. Akabonero akalaga nti kabaka aba mulamu. Ettaka lino ddene likkirira ne ligenda eyo wansi. Sikiza zino yika nnene. Iri kuyika nga 64. Ne ziri zonna eri nnyumba z'abakyala oludda olwo. Kati muno tulinamu bakabaka 4, tulinamu n'abakyala 4 abasulamu. Tukiyita kisanja kye babeerako muno mu nnyumba okumala omwezi gumu. Mwezi gumu bwe guggwako abakyala bano bafuluma ate abalala ne bayingira. Kamuteesa bw'aba yalina abakyala 84 kitegeeza omukyala nnamba emu kimutwalira emyezi emirala 83. Kati bwe baba bajjamu kubanga bayoyoota bungi. Be bayaniriza abagenyi ba kabaka be batulukira emikeeka gye tugenda olaba munda ate n'okubeera ku kisanja kyabwe okuuma babba baabwe era basulamu oludda luno n'oludda luno. Nga tutugenda zireka wano wabweru. Tulina bitegedde jjinja. Tulina ejjinja lino nga bwe ngambye nti ennyumba y'Omuzibwazaala Mpanga yazimbibwa mu 1882 Kabaka Muteesa olubereberye kabaka wa Buganda owa30. Neddaabirizibwa mutabani we Kabaka Mwanga omwaka gwe guli 1886. Neddamu neddaabirizibwa nga 16 Ogwokusatu 1938 nga Kabaka Daudi Chwa yagiddaabiriza. Kati bino bitiibwa oba emidaali gye baamuwa bye bawandiika wano. Bagenda bawandiikawo n'ebitiibwa ebya Daudi Chwa. Kabaka Daudi Chwa bwe yakyalira amawanga ga Bungereza yalaba ebintu bingi ebyamusanyusa eyo. Kati bwe yakomawo n'ajja n'enkulaakulana nnyingi ne tufuna seminti ne tufuna empagi zino eziri mu nnyumba eno. Seminti tabadde okugula omulembe gwa Kabaka Mutebi. Kabaka Mutebi. Seminti Kabaka Daudi Chwa yakyali amawanga g'e Bungereza mu 1913. Ati yalaba ebintu bingi ebyamusanyusa bwe yakomawo n'aleeta enkulaakulana wano mu Buganda. Ennyumba eno tukozesa emmuli, bakozesa eb'ensambwe, bakozesa obukeedo okukola ennyumba eno. Nnyumba yalukibwa ngalo. Kino kye kiraga obukugu bw'Abafirika oba n'obw'Abaganda, enzimba y'Abaganda. Bakozesa ngalo. Bakozesa ngalo ennyumba eno. Tewali katapira gye baleeta wano nti oba roboti. Era nekyo kizo kyemalegenda okubuuzaako bino ebigundi babiruka batyo kubanga byetooloolawo ebiti. Munda bateekamu emmuli ne bamala ne bazingirirako bino ebirala ebintu by'ettale obugoogwa ne bakisiba wamu. Naye abaana bwe bajja wano balowooza nti bakirukira wali ebweru mu luggi. Era nange kyekirowoozo ekibadde kingenze mu maaso mu bwongo. Babirukira ku nnyumba waggulu bino. Kati ekkuba erituleese teryewese. Ndiraba teryewetaamu wadde. Kati Muteesa yatuulanga muno mu nnyumba munda n'alaba abagenyi be buli eyafuluma eyayingiranga okuva eri ebweru okujja muno. Ekijjayo kiri ekidundi ekigamba nti nno Kabaka takuba koona ava buveeri n'ayingira Buyingiza. Ate nga tugamba nti n'Embuganda emizimu gitambulira mu layini. Ate nga n'Obwakabaka kuva ku taata kudda ku mwana, kuva ku taata kudda ku mwana. Nga mulabika bulungi nnyo. Kati tugenda genda tutuula. This is amazing. Kati bino ennyumba Omuzibwazaala Mpanga yawuddwamu ebitundu 3. Tulina eno
gye baatereka bakabaka mu kibira. Naye emabega w'amafumu awo tulina obutuuti obwo nga emabega w'olubugo wali ekibira yewali mukyala wa Muteesa ne mukyala wa Mwanga. Mu Buganda tulina kye bayita obuko, kiba kitegeeza nti eri Muteesa oludda luli ono mukyala we eri waba ku Busezaala. Kati abakyala eno tebakkirizibwa kusala kudda eri bano, bakoma wano. Abakyala batula saidi zeeri. Kati wali wakati lulinga lwe lujja, kuba bw'obeera nga ogenze ku Busezaala gwe mukamwana tokkirizibwa kweramba mu lujja. Okiiba bukiriwo oti naye temabega w'olujja. Ebingi ebiri awo ebigenderako biba bingi bebeewalanga. Kati ffe tutuula wano era Kabaka Muteesa wano we yayanirizanga abagenyi be buli ajja okumulabako. Ate mu Buganda bw'okyalira Kabaka otuula wansi, ensonga lwaki tosanzeemu ntebe muno nti ffenna tuba twenkanankana mu maaso ga Kabaka. Tasosola muntu n'ono wa kitiibwa bwe kityo no bwa kitiibwa ekyo. Pulezidenti ne bw'aba azze wano era engatto zazireka ebweru naye n'atuula wano. Kati eriyo ku mwaliiro abalangira abambejja bo nabo bwe baba bakyadde embuga batuula, bo basemberera ddala wali eri okumpi ku mwaliiro. Kabaka bw'aba akyadde wano atuula kumpi ne jjajjaawe. Bakabaka bano engeri gye baabaterekamu olaba nga omuzzukulu ali kumpi ne jjajjaawe. Dawudi Chwa ali kumpi ne jjajjaawe Muteesa. Muteesa owookubiri ali kumpi ne jjajjaawe Mwanga. Mu Buganda tugamba nti bajjajja bawa nnyo omukwano bazzukulu baabwe. Kati kye kimu ne wano bwe kityo bwe baakola nga babatereka bakabaka bano. Kati ezinene gundi ze babiseeko embugo buli omu bagenda bamutereka. Naye eri emabega kwegamba bino biringa ebiraga Kabaka nti bamuteeka wano mu layini eyo, naye ng'amasiro agaddala gali mabega. Gali emabega. Abantu ennyumba eno yakwata omuliro nga 16 Ogwokusatu 2010. Ebintu bingi ebyasaana wano, amafumu, emidaali gya Dawudi Chwa, engoye ya Kabaka Muteesa w'olubereberye, ebintu ebimu nga tebiddisikirawo. Naye bagenze bazzaamu kati okugeza amafumu bagazzizaamu, engabo bazizzizaamu, ate n'ebisenge by'abakyala nabyo byaddawo. Nenga tewali kintu kye baataasa omuliro bwe gwakula. Byonna tewali kye bajjamu. Tewali kye bajjamu. Kati Kabaka Muteesa y'ono ali mu nkofiira enzirugavu ow'amaaso amanene. Kabaka yeyaniriza Abazungu n'ayaniriza n'abasumi b'eddiini. Ono ye Kabaka Mwanga owookubiri. Olubiri lwe nga bwe tugambye lwali eri Mmengo. Lwali Mmengo. Ye Kabaka eyasooka osayininga endagaano n'Abazungu ate n'amala n'abalwanyisa nga bamwekyangiddeko. Naye lwakuba olutalo terwatwala bbanga, lwali lwakabanga katono olw'ebyokulwanyisa amafumu, ate ng'Abazungu baalina emmundu. Baakwata Kabaka Mwanga ne mukwano gwe Omukama ow'Ebunyoro gwe baali bayitako Abaleega, ne babatwala Bizinga by'e Ssesere ne babeera eyo, kati ne bateekako omutabani. Ekyo baakola kikyamu kuba Buganda Kabaka alina sooka kisa mukono, ne bateekako Kabaka omulala. Bano baakikola akyali mulamu. Yali akyali mulamu mbuwaŋŋanguse, ne bateekako omutabani. Yagezaako okulwana naye nga tekisoboka. Ne bwe bamugamba nti omutabani Kabaka n'agamba kasita mwana wange. Kati yabeera naye alina ebintu bye yatulekera paka n'olwaleero nga tukyabirabako. Nga bikyaliwo wano. Ennyanja ya Kabaka eri ku lubiri Mmengo. Yatandikibwawo Kabaka Dawudi Mwanga. Ennyanja eyo yasimwa bantu n'angalo na nkumbi eri mu Ndeeba. Ennyanja eyo ng'ayagala agigatte ku Lake Victoria, egende eyite e Munyonyo, egende e Mulungu, naye tekyasoboka. Naye ennyanja paka n'olwaleero weeri era abantu bagikozesa mu Ndeeba awo. Yakisa omukono ng'alina emyaka 35 egy'obukulu. Egy'obuto. Kabaka ne bwaweza emyaka 10 tusigala tugamba nti alina emyaka 10 egy'obuto. Kabaka aliko alina emyaka 71 egy'obuto ate egy'ekitiibwa. Kati fe abakopi, obukopi si kivumo. Edda nti balinga bakikoza nti oli mukopi, oli abatakuvumyewo akigamba. Kitiibwa naawe kyofuna gwe atali mulangira oba mumbejja. Kati
Kabaka Mwanga owokubiri ku myaka 35 we yawummulira gwali mwaka gwa 1903. Omubiri gwe ob'enjole ye ne bagitereka Bizinga okumala emyaka 7 mu 1910 ne bakomyawo enjole ya Ssekabaka ne bamutereka mu nnyumba. Kitegeeza bisabye ebyokuguyakisiza omukono yali tali wano mu Bwakabaka nga yagenda mu Bizinga kwekukuma. Naye Bizinga teyagendayo lwa mirembe naye abazungu be baali bamukutte ne bamutwalayo. Kati oli Daudi Chwa ye yamusikira. Daudi Chwa bw'oba olabye ekifaananyi kyekyo tafaanana bano Bakabaka babiri Mwanga ne Muteesa. Nkiraba n'ekiva ku ki enkofiira n'ekyambalo ky'ayambadde nkiraba kiringa eky'Abakabaka b'ebweru oba ab'omu Europe. Kabaka Daudi Chwa yakyalira amawanga ga Bazungu ng'alina emyaka 17 mu 1913. Yakyalirako Germany, yakyalira Bungereza. Kati alina ebintu bingi bye yalaba ebyamusanyusa. gye yajjanga ebyo ebyambalo ebityo. Kati n'ekirala Abazungu baamwagala nnyo kuba yali mwana muto. Kati baakola endagaano nnyingi nga bagamba Kabaka asayinize naye yali mwana muto. Kati bali abakuza be baali babikola. Bwe yali e Buckingham yalaba ennyumba ennungi oba olubiri olwamusanyusa olw'e Buckingham Palace. Bwe yakomawo n'akomawo ne pulaani y'ennyumba eyo era ne bagimuzimbira mu lubiri Emmengo. Ennyumba eyo eriyo yo gye tulaba pulaani yagijja bweru. Ennyumba yagituuma Twekobe. Muteesa ye yagituuma Muzibwazaalampanga. Erinnya Twekobe just Ssekabaka Daudi Chwa yajja nalyo kuva bweru teriri lya Buganda tino lyagira. Erinnya eryo lya Luganda naye Twekobe kitegeeza obumu, okubeera awamu, nti ebika byegatta ne bizingira Kabaka ennyumba. Kwegamba byagamba nga Twekobe kwega tube wamu. Ekigambo ekyo Twekobe kya Luganda nti Twekobe tube wamu ne beegatta ne bazingira Kabaka ennyumba eyo. Yabatwalira emyaka emingi mu 1922 neggwa 1933. Kati Kabaka Daudi Chwa era yakkiriza abaana ab'obuwala okulya amagi n'enkoko. Mu Buganda baali tebakkirizibwa. Eyajjawo egundi emizizo egyo naye abasajja ndowooza baalinga baamululu bululu nga baagala kulya nkoko nnamba. Ye Kabaka amala ekyalira amawanga g'Abayiru asanga abakyala baayo balya amagi n'enkoko balina n'abaana. Kati bwe yakomawo wano n'ababe n'abakkirizisa mpaka n'olwaleero. Era olumu bwe tuba tulambuza Bannayuganda bagamba yabakola bubi kuba omukyala ennaku zino engeri gye baagalamu enkoko omugamba nti n'agikutuma n'otagireeta luba lutalo lwennyini ayinza n'okusuubiza okunoba. Era ku mulembe gwe Bayibuli yali mu lulimi Oluzungu yakyusibwa n'eteekebwa mu lulimi Oluganda n'abantu abataasoma basobole okumanya Katonda. Kyali kirowoozo ky'okukyusa Bayibuli. Kyali kirowoozo kye. Era Kabaka yayagala nnyo ebyemizannyo. Tulaba nti ku mulembe gwe atandikawo ekibiina kye bayita ekya FUPA. Amala okyali e Bungereza n'asanga nga balina ekibiina kye bayita FIFA. Kati bwe yakomawo wano n'aggyawo ennyukuta eya I n'ateekawo eya U n'akifuula Federation of Uganda Football Association. Eya FUFA. Era n'abeera omukulembeze wakyo eyasooka. Kabaka Daudi Chwa ayina ebintu byalaba ebyamwewuunyisa ku Federation yawo katono. Liri ettaka lya Federation naye yabajjirako eryo eriri Emmengo awo kubanga FUFA eri Mmengo ekitebe kyayo. Yabajjirako akatundu okubanga bazimbawo ekitebe. Era ku mulembe gwe yagabira abantu bangi ettaka. Tulaba nga waliwo ne kaazi eyo ettaka lyawo abasikawutu. Kwegamba yali munnabyamizannyo mulungi. Teyakoma okunaazimba n'ekisaawe eky'Nakivubo kye bayita Nakivubo War Memorial Stadium. Newankubadde kati tulaba erinnya ligenda likyuka, osanga sayidi kiriko linnya ddala ate ne sayidi kiriko linnya ddala. Era naye yakisimbi yakiteege enteekateeka yagitandika. Kati ebintu byala bye bamwewuunyisa ebweru nti mu Buganda abasajja bwe wakowanga mukazi wo, omukazi oyo yali talina kunoba, alina kusigala omusajja n'ofuna omukyalo awula.
ne bakola divorce kati ekyo kyamwewuunyisa abazungu. Ekirala kyeyewuunya abazungu yeewuunya nti waliyo obwamalaaya. Omusajja bw'abanga talina mukazi asobola okugenda n'afuna omukyala gwagula gwasasula ne beesanyusa. Ebyo ebintu bibiri ebyamwewuunyisa. Kati teyawangaala nnyo, yalina emyaka 43. Omwaka gwali gwa 1939 Kabaka n'akisa omukono ne bamutereka naye mu nnyumba eno. Ono mutabani we n'amusikira ye Kabaka Muteesa owokubiri. Kabaka Muteesa owokubiri. Kabaka Muteesa owokubiri yasomera Buddo n'agenda e Makerere University. Ebiseera ebyo yali Cambridge ya Africa. N'akola degree mu by'obulimi. Bwe yamala n'agenda e Bungereza ne yeegatta ku ttendekero lyali bayita erya Cambridge n'akolayo degree mu by'obufuzi. Bwe yamala ne yeegatta ku academy ey'e Bungereza era gye bayita Sandhurst Academy nga atendeka eby'ekinnamagye. Bwe yabeera eyo n'abakyala n'amuwa n'ekitiibwa ekyassa. Ate n'alaba ng'ensi za Africa zaali zitandise okufuna obwetwaze. N'akomawo n'atandika okulwanirira obwetwaze bwa Uganda. Naye wano tebyali nnyo bya kuyiwa musaayi nga bannaffe ab'e Kenya, Tanzania. Wano byali bya mirembe. Kuteesa October 1962 tufuna obwetwaze ne bamufuula omukulembeze wa Uganda eyasooka, naye yali president wa mikolo. Prime Minister we amaanyi gwe baagawa. Ate ekimanyi lwaki abantu abamu bamubuusa nnyo amaaso. Obabuuza first president, abantu abamu tebakimanyi nti nno Ssekabaka Edward Muteesa yali first president wa Uganda. Abantu abamu bakibuusa amaaso, bakimanyi kiva ku kyekyo. Kati mu 1966 Obote bwe yalumba Olubiri ne Mmengo ayina ebintu bingi bye yasaanyaawo. Ebiseera ebyo kamera zaaliwo ne zikwata ne vidiyo. Kati obutambi bwonna Obote yabusaanyaawo. N'agenda ne Bungereza n'asaanyaawo ebintu bingi. Kati era waliwo ekitabo kye baawandiika nti president yeerabirwa. Kati ebintu bingi Obote bye yakola ne byerabiza Kabaka nti yali omukulembeze wa Uganda eyasooka. Kati yafunanga obukubagano bungi ye nga president ate ne prime minister we Obote. Era tulabanga mu 1966 Obote yalumba Olubiri lw'e Mmengo. Kabaka n'atoloka n'agenda n'abeera e Bungereza. Egyo yakisiza n'omukono. Ayina ekitabo kye yawandiika kye bayita Discretion of My Kingdom. Kiwulira bakyogerako nnyo. Wakati nti akaseera kano kiri ku black market. Tebakyakifulumya eri ku gundi. Tebakyakipublishinga. Kati yabeera e Bungereza, obulamu tebwali bwangu. Era egyo yakisiza omukono. Mu 1969 enjole ye ne bagiterekayo okumala emyaka 2. Naye mu 1971 Abaganda ne President Amin ebiseera ebyo nga kati yaliko ne bakomyawo enjole ya Ssekabaka ne bamutereka mu nnyumba eno. Bawera Bakabaka bana gye tulaba wano. Era ye Kabaka wa 35. Mutabani we ye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Alina emyaka 71 egy'obuto. Alina abaana 5 abamanyiddwa. Ate n'omukyala omu ye Sylvia Najjinda Muswata. Kabaka asula mu lubiri olw'ebbanda. Olubiri olw'e Mmengo yeringa woofiisi ye. Mwakolera emirimu gy'egyo Bwakabaka. Nga alina embiri endala okugeza Irukunyu, Bamunaanika, Kirika, Nkoni, olw'Enkoni Luyimbuddu. Akalulu ak'olwo bakalumaliriza. Ezo embiri zonna mbirize. Naye eno gy'asula ebbanda lwali lubiri lwa Kabaka Muteesa ow'olubereberye. Era erinnya eryo bbanda liggwayo nti Bbanda Balogo. Walingayo abalogo bangi. Kati Muteesa ne bamugamba ogenda eyo naye waliyo abalogo bangi. N'agamba ajja beerayo. Era n'akubako olubiri lwe. Bwe yava ebbanda n'agenda e Lubaga. Bwe yava e Lubaga kwe kujja n'ateeka olubiri lwe wano. Kati embiri ezimu tulaba nti Kabaka ono ye tazimbye embiri naye addaabiriza. Eziri ezaaliwo ate nazo nnyingi. Kati bwekityo bwe kiri. Kati amafumu kabonero akalaga obuzira. Mu Buganda singa ofiirwa kitaawo nga gw'ogenda omusikira bakuweefaasa effumu okuuma Baganda abo ne famire ne Obwakabaka bwe buto buli bakuwa effumu
ogende okuume Obuganda. Tuyina engabo ezo. Ziraba engabo. Ennaku zino tuyina obujaketi bwe bambala ng'omuntu bw'akuba essasi terikuyingira. Kati n'engabo ezo omuntu bwe yakusindikiranga effumu ng'oteekayo engabo eyo. Ekola nga plate proof. Ate waggulu tuyina ebizizi ebyo oba abaasoma bye bayita rings. Rings ezo ng'oggyeko essatu eziri wakati okuva ku y'okuna okuserengeta wansi ziri 56 ebyo ebika bya Buganda. Buli gundi gye tulaba wano eno buli kizizi ky'olaba oyinza ogiyita empagi. rings zino Rings ziri zeetooloola nziraba. Kati okuva ku y'okuna okuserengeta wansi ziri 56 ebika bya Buganda. Ate ekizizi ekitono ekiri ddala wakati kiraba ekyo kiri presentinga Kabaka era nga bakipima ku mutwe kali akatini erikendabako ekyokukiyimiriddewo ku lulyo olulangira ate ekyokusatu nga kiyimirirawo ku bakulu b'ebika. Kati bwe butyo Obuganda bwe bukula obugenda nga bugaziwa balangira bakulu b'ebika ate naffe abantu ate ng'abantu mulimu ebika. Kati tuyina empagi zino ziri 56. nene empagi zembadde mbuuza kati ekizizi kitegeeza kuliko empagi ekiriko buli ewali ekizizi kuliko empagi ekiriko mbadde sinnakiwabudde buli emu ewaniriddde kamukamu. Uganda ebika byonna tuli kimu. Kati tuyina ebika nga binene okugeza enjovu, empologoma, ensolo nnene. Ate tuyina ebika ebitono nga eŋŋonge. Kati tosobola kugamba nti mwabe eŋŋonge mutwale ekyo, mwabe empologoma mutwale kino. Ebika byonna tuli kimu naye waliwo ebika nga byo birina abantu bangi okugeza ng'ab'emmamba. Toyinza kutambula mu kitundu ku kyalo n'otasangako bammamba bangi ng'otambula. Kati waliwo ebika nga birina abantu bangi naye ate waliwo ebika ky'osobola osanga ng'abantu batono naye nga ffenna tubeera ekintu kimu mu Buganda. Kakati tuyina n'eŋŋoma zino. Eŋŋoma ezo si mpya nnyo, si nkadde nnyo kuba enkadde twazifiirwa mu muliro ogwakwata ennyumba eyo. Naye Kabaka bw'aba azze muno obanga waliwo abalangira abazze obanga waliwo abagenyi ab'enkizo abazze eŋŋoma ezo bazikuba ne basanyusaamu abagenyi ba Kabaka. Tuyina ebibbo bino. Ndabina ebibbo bino. Ebibbo bino mu Buganda bw'ojja okukyalira Kabaka omuwa ebirabo. Ekibbo ekisooka kya Muteesa bannabyabufuzi bajja ne bamuwa ebirabo. Yali mukulembeze mulungi. Ate ekyokubiri kya Kabaka Mwanga abayagala owangula entalo abalwanyi n'owangula entalo Kabaka Mwanga yateekawo olutalo lwokka n'alwanyisa Abazungu. Ate ekibbo ekyokusatu kya Kabaka Muteesa ow'Olubereberye abasomi b'eddiini abaagala okufuna abakyala abangi nabo ne bamuwa ebirabo. Ekisooka kya Dawudi Chwa abawala yabakiisa okulya amagi n'enkoko, okusoma, bannabyamizannyo abo nabo bawa Kabaka ebirabo ebyo. Abakyala boolaba oludda luli abo bakyala b'Abakabaka babeera muno lwakuba bali eno bafulumyemu bweru ne babeeramu muno nga bwe ŋŋambye nti kisanja kiba kya mwezi gumu. Mwezi gumu bwe guggwako nga bafuluma nga abalala bajja. Ettaala zino ettaala ezo za abantu naddala abaana bwe bajja wano bagamba ettaala eyo nagiraba ewa jjajja. Sitima ya mukono zibeeramu mafuta naye zo zino baazirongoosaamu ne bateekamu balubu ezo z'amasannyalaze naye zijjayo ekitiibwa era ekyenzimba ey'edda nti mwabeerangamu ettaala y'omukono. Ennyumba eno bwe yakwata omuliro ebintu bingi bye twafiirwa nga bwe nagambye amafumu engo ya Kabaka Muteesa yalimu muno n'ebintu ebirala eby'omuwendo naye baagizaawo ennyumba eno kati emyaka 16 gye tubala kati. Era kati yagiddwako engalo buli kimu. Omulimu ogukyabulawo kwe kusala ebisasi wali we tuyingirira. Omulimu ogwo Kabaka yalina ogukola era ajja kujja kukola omulimu ogwo naye n'ennyumba eno esigala eddaabirizibwa okugeza okuteekako essubi. Baagisereka naye bazzaako essubi kye bayita okunaaza. Bagenda bazzaako bwe batyo.
embogo zino zetulina mu nnyumba muno ab'ekika ekyengo be bazireeta ekyengonge olubugo luva ku muti gwe bayita omutuba bajjako kikuta ekikolwa ekyo bakiyita kuyimbula ne batwala ne balukomaga ne tufuna olubugo zengoye zetwayambalanga edda nga muzungu tannaleeta zino eza kotoni abamu baliyita bya sitaani omuzungu bwe yajja wano yagamba nti ebyo mubireke bya sitaani ng'aleese ensigo za kotoni abantu basimbe n'ate ne bafukamira awo ne basaba kubanga ekituufu nti Kabaka Muteesa ow'olubereberye yeeyaniriza abasomi b'eddiini naye abazungu bagenda okujja wano baasangawo obuwangwa abaganda bwe baali bagoberera era bakabaka bano baalinga b'amaanyi nga abantu kugamba nga balinga be bakatonda nga bajja ne basaba era tukyabafuna abantu abajja wano ne basaba ate tulina ne bannaffe abachina abajapaani nabo bajja ne batuula muno ne basaba kati eddiini abantu abamu bagamba nti eddiini y'abazungu kati tukyalinamu abantu abajja ne basaba nga bayita Bakabaka ne bawispalinga bye babeera baagadde. Kati kino ekyoto kikolanga kiki kino kyo? Kati ekyoto kino tukiyita kyoto ggombolola era abakiteekamu omuliro beba ekika ekyennyonyi nakinsige musolooza bateekamu ebiroddo nga binene okuuma omuliro kale singa gubumbujja naye nga gunyooka bunyoosi ekitegeeza gubeera moderate gubeeramu omwo nga gunyooka bateekamu obusaana nga bwe nagambye nti kabonero akalaga nti Kabaka mulamu gwe ne bwogenda ku lubiri ne bw'otabuuza kati osanga ekyoto nga weekiri kabonero akalaga nti Kabaka mulamu. Kino baatandika okiteekamu omuliro mu 1882 Kabaka Muteesa bwe yajja ku kifo kino eky'Emmengo kyo kyabeeranga kyaka naye bwe baalumba olubiri ate olubiri amagye ne galutwala kati kyaddamu okwaka mu 1993 eky'Emmengo era gye emyaka Kabaka gye yakamala ku Namulondo emyaka 33 mangu nnyo agenda kuba akuza emyaka egyo. Seera kino ekyoto omugaso gwakyo kulaga kabonero nti Kabaka gyali mulamu tatwaka kalabye emirimu gye ate era ne Kabaka we yateekanga enkiiko ze kale obudde bw'ekiro mu mpewo okwaniriza abalwanyi ate mwe bajjanga n'evvu lye beesiiganga mu ntalo abantu abalwana entalo balina obukodyo bwabwe bwe bakola beesiiganga evvu okutiisatiisa abalabe baabwe bagambe nti bano abazze ono si muntu kino kisolo ekizze kati evvu baalijjanga muno ne bali basiiga ne balyoka bagenda mu ntabaalo kw'ebiseera ebyo n'ebiseera bya Kabaka Mwanga Kabaka Muteesa obwakabaka bwali bukyerumbagana baali bakyekolako entalo tale ezo naye kati tewakyali ntalo kuba tulina demokulasi bakabaka kati bakabaka ba mikolo tebakyali b'amaanyi nga luli bwe baali nti Kabaka w'amaanyi nnyo alinga pulezidenti naye kati tekikyaliwo obuyinza obumu babusalako kuba edda bwabeeranga n'omukyala Kabaka ng'asobola omutwala n'ogamba Kabaka asiimye omukyala kyavaawo olw'ebintu engeri gye bizze bikyuka kuba kati bwakikola tulabye nga abantu batwala ne Kabaka mu kooti kati ebintu ebimu bizze bikyuka mpola mpola naye ng'obuwangwa n'ennono z'Abaganda zisigalawo kuba ekyambalo kyaffe twambala kanzu abakyala ne bambala gomesi ne baggumira kati kugendako wano mugundi mu nnyumba eno bagiyita Ndogo Obukaba ennyumba y'omugoma oba omukubi w'engoma za Kabaka engoma zino nga bwe nagambye nti zaali nnyingi naye olw'obudde olw'ebiseera zigenze zoonooneka nga ezimu tekikyasobola na kuddaabirizibwa Kabaka abeera n'engoma nga mpitirivu ziyinza okuba nga ziwera 4 oba 6 bagenda bagattako kubeerako mujaguzo bantadde Namanyonyi Kawulugumo kati yeba mujaguzo enene emujaguzo ate mujaguzo evungira abaana ba Kabaka ndoza wali owuliddeko nga bagamba nti bano baana ba ngoma nkiwulira nnyo nabo mujaguzo
ebavugira kati zino za Muteesa engoma za Kabaka kati nga Kabaka ono aliko bazikuuma nnyo era zireete ziri ku zino eno. Omulangira singa bba engoma eyo bana Bannamulondo yasobolanga okwewaŋŋamya ku Bwakabaka ne kati zino tebakyazikuuma kuba nnyinizo yabula. Mpozi tulina ekintu kino bw'okiraba kyefaanaanyiriza ng'omuzinga oba kanoni. Kiraba Kapiteeni Lugadi yawa Kabaka Mwanga omuzinga gwali mutono. Kabaka n'atagusiima n'agaba abasajja be bamubajjire okukolera omuzinga ogwefaanaanyiriza nga guli naye teyamanya tekinologi yali muzinga guli oba guno gwo gwagaana okukola ate nga guli gwali gukola. Kati gwera bw'oba wali olabyeko ku gundi ku bikanoni bino bwe biti bwekityo kiba kyakula. Ennyumba eno yo babadde bagiddaabiriza era olaba yo njawuko mpya nayo nkirabayo mpya bagiddaabiriza naye era obwo obusatu bwe buli obuli origino obwa 1882 obuli wakati obusatu. Kino kiba kyoto akakyo tebannakitereeza ensiriza ssubi babeera bazinyookeza nti okugoba ebiwuka nabubinga ebiyenje bwekityo. Endeku omugoma yabeeranga anywamu omuntu bw'anywamu alina engeri gy'asanyukamu ey'ensusso n'afuna amaanyi kati naye banywera mwenge muganda si walagi. Kati nzezo endeku za bika bingi waliyo kati eyo nga bw'ogiraba waliwo ebita batera obikozesa mu kwanjula ebintu bwe bityo. Kyakyemadde njagala okubuuzayo kimu naye simanyi ngenda kikola ntya. Engeri eno gye mwambalamu simanyi ngenda kiraga mu bantu. Engeri eno gye twambalamu Ssaabasajja ye yasiima twambale bwe tuti kubanga twali twambala yunifoomu tishaati essaati naye Kabaka n'alabanga bw'ajja wano tasobola twawula n'abagenyi be kwe kusalawo nti abalambuza bonna bambale ekkanzu ate babafunire n'ekyefaanaanyiriza olubugo kyekino kye twesibako. Kyekijjayo okubanga asobola obbaawula twawula ku bantu abalala. Kati tugenda tulabe ennyumba eyasooka okuzimbibwa wano. Tukyaliko bannaawe mubeereeko era ne kano era ke kamu kali ke tusanze. Kati ennyumba eyasooka okuzimbibwa wano ennyumba nkadde naye era nga bw'olaba nti ebigizimbisi bye bakozesa okuzimba biba bya ttale kati bajja baziddaabiriza ennyumba zino naye nga ebyo ebiddugavu ebizizo ebiddugavu byebiri ebikadde ebya 82 era nga ekitono ekisooka bakipima ku mutwe gwa Muteesa. Kiraba ekiddako kimiriddewo ku lulyo olulangira abakulu b'ebika ate n'abantu ba Buganda. Ennyumba eno Kabaka Muteesa bwe yagivaamu n'agiwa abasirikale babiri. Mulamba akozesa oludda luno, Mulamba yewa obutiko si mukadde nnyo alina emyaka nga 60 oba 50 ate munne ye Muzeeyi Nsigo abo be bakuumi abakulu ab'ekifo kino. Amannya ago ga Sikirano oba bitiibwa nti Mulamba nti Nsigo naye balina amannya gaabwe ag'ebika naye nga Mulamba wa butiko ate ono Nsigo wa mbogo. Mulamba taliiwe essaawa zino naye Nsigo ye waali wano bw'oba oyagadde obeera osobola omubuuza akayogera bulungi. Jjajja Nsigo omugenyi wa Kabaka wuuno ayagala kubuuzaako. Avudde mu Makindye. Essebo gye baleka egyo emirimu. Amatu gakyawulira bulungi. Ndi bulungi ssebo weebale obuweereza. Bw'oba oyagadde okuba ekifaananyi era tewaba buzibu. Talina buzibu. Mulamu bulungi. Amannyo ge gonna akyagayina.
era ayina emboozi gy'asobola okunyumiza. Yagenda n'alwana mu Ssematalo, waliwo ekitundu kye bayita Bama. Emboozi yonna abeera asobola okuginyumya bulungi. Oluswayiri alwogera bulungi. Abagenyi ba Kenya bwe bajja bayogera Luswayiri naye. Mzee awulira omubuuzizza. Lwakuba munafunafu kale abeera takyabisobola. Abeera takyabisobola. Kale ndowooza abantu batuvuddeyo. Kati wano okulambula bwe kuba kukomye mpozi eno geeti Kabaka mwayita. Kabaka ono aliko bw'abazze wano. Bamugulirawo geeti ffe abakopi tuyita ludda luli. Gwe baggulira wano. Edda tekwaliko kikomera kino. Bugono baamuteekawo oluvannyuma lw'amasiro gano okukwata omuliro. Naye ekifo kyonna kyalinga kyererezi nga kino ekifo kyakwatira omuliro walinga weererezi. Tewaliwo kikomera. Kiraba bulabe bwali bw'amaanyi. Naye kati baakyusaamu ne bateekako ekikomera. Kikomera kino. Kale tweyanziza tukyalirako.